Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twalaba mu kitundu kyaffe ekyayita. Ng'ekyuma kimaze okubbibwa, nali mmaze okubeera nga njolekera eri maneja ne mmutegeeza nga bwe nali nnyinza okubayambako mu kuzuula ekyuma gye kyali, naye ne mmutegeeza nga bwe ssaali wa kuteesa na muntu yenna okuggyako omukulu asemberayo ddala ku ntikko. Nga twolekedde eri ejjinja, nakakasiza ddala bulungi nnyo nga bannange baali batuwondera, era bwe ntyo ne nguma nti enteekateeka zaffe zaali zikyali nga bwe twali tuzibaze, era n'ekyasembayo mu byonna kwe kubeera nga natuusibwa ku guyumba ogwo gwennyini gwe nali nakettako olumu. Nga tumaze okuwayaawayamu ebitonotono n'eyali yanneeyanjulidde nga ssentebe, bwe batyo baalabika nga baatandika okunswabula kibooko n'okubeera nga bantulugunya mu ngeri ez'enjawulo mbeeko kinjogera. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokutaano eky'essuula n'ennyako kisiki. Neekamula enseko nga bwe mbagamba nti, basseruganda nga mummanyiiko bingi bulala. Nina omukisa okumanyika abantu abatutumufu mutyo era nsaana kwesunako. Mpozzi ebyange mubiyise birooto. Nze ndaba nti ebyammwe kwe kudongwa n'okulogootana kwennyini. Mmwe kampuni ebba emmotoka etemula abantu era ekola n'okusaasaanya ensimbi ez'ebikwangala. Bonna beekanga ne beesisiwala, ne giraasi ya ssentebe n'emuva mu ngalo n'egwa, era ne kirabikira ddala nga batidde nnyo nnyo. Omu ku basajja abaali bankuba yasika emmundu mu nsawo n'agindeegamu. Awo ssentebe we yasitukira n'amugamba ng'awanise ekibatu okukimwolekeza nti, "Lindako, omufu tajja kutuyamba kuzuula kyuma kyaffe." Yaluma emba n'oluvannyuma n'agamba nti, ebyo byonna obimanyi. Yanaanika obuseko ku maaso n'alyoka ayongera nti, "Kale munnaffe Kalimagezi, katukwongereko ky'obadde tomanyi. Ffe bakukuna era ddala nga bw'ogambye tukola ensimbi n'okubba mmotoka naye tetutemula bantu okuggyako abo ababa beekiika mu kkubo lyaffe nga ggwe. Wabula ggwe olina omukisa, ffe ab'oku kitebe ekikulu obutamanyirawo nti ggwe muntu y'omu eyali emitiyana, Mbaale, Masaka, Kampala era eyajjanga ne wano okutubega. Kubanga singa twakimanyirawo nga bwe tukimanyi kati, singa ggwe mbuyaga. Naye bo mu buwudda bwabwe ebintu baaziringitaniranga eyo nabyo bokka, ate ng'obalemye olw'obukujjukujju bwo ne batya okutubuulira." Yeesooza n'ayongera nti, "Lwo olwo olugezigezi lwo olwakoma eri wano terujja kukuyamba, era obanga olina amatu agawulira. Nze ali mu maaso go nze muggwaŋŋanda akulira kukuna obanga obadde kyo tokimanyi. Nkuba bukubi ntoli omulundi gumu ng'ofa. Naye tuli bantu beetegefu abataagala kusaabaana musaayi na bikolimo era n'okwetuumwako emizimu egy'okutululumira. Ate n'ekirala tetwagala eggwanga lifiirwe bantu bagezi era ba mugaso nga ggwe. Bwe kityo kyetuvudde tusalawo okukuwa akakisa kano akatali ka bulijjo newankubadde ng'otumanyiiko bingi, otufunire ekyuma kyaffe kubanga tukyetaaga nnyo. Weewaawo tusobola bulungi okufuna ekirala, naye tetwagala kudiibuuda nsimbi za kampuni nga ggwe n'ekyuma ky'olina tekikugase, era nga tukakasa nti nga bw'oli omuntu alaba amangu ekintu ekituufu, toleme kwaniriza mukisa guno ogukuweereddwa. Kati nninze kuddamu okwo. Naye osaana omanye nga tewali n'omu asobola kukuggya eno. Bambega baffe baatukakasizza nga tewali gwe wabuuliddeko gy'olaga, era tewali yabawondedde nga mujja, n'olwekyo tewali amanyi gy'oli." Yayogeranga bino nga bw'agira n'ayiwayo akagiraasi k'omwenge. Bwe yasirisa ebyo n'atuula era bonna ne baganjegeka. Neekakamala ne ntuula, naye ng'emabega wonna wambabuukirira ng'eyokeddwa omuliro
ate nga mulimu n'ebisika. Neebaza olw'ekisa ekyali kindagiddwa ekyali kitatera kusangibwa mu bantu ba. Nali ngenda kugamba batemu nga ye ne nkyusaamu bakulu kubanga omwoyo guli gwandabula nti bw'okyogera ekyo sasi. Nasaba mpeebweyo ekiseera mmale okwerowooza ndyoke mbaddemu. Awo omu ku baaliwo we yafukaamirira nga bw'agamba nti nali muntu mujoozi nnyo. Bo bakonkomalira awo nga nze ssebo neerowooza okutuusa lwe nnessa ne mbabuulira. Muggwaŋŋanda yayimuka mu ntebe era ng'asonsose emikono mu nsawo z'ekkooti n'alagira basajja be nti, "Wamma mumutwale agira anaabako emputtu eyo nga bwe yeerowooza, bw'anaakuwa anaatubuulira." Bansumulula amagulu ne bagenda nga bansindiikiriza bankuŋŋooza. Baali bankulubbya, omukulu n'andagira nti, "Bw'olaba okooye okuwuga ng'oyagala otubuulire ekyuma gye kiri okwona ku ppeesa eriddugavu eriri ku kisenge, oba si ekyo oba tulabira abaakusookayo balinze okukwaniriza." Ebirala saabiwulira kubanga twali tuwese ensonda ey'omu lukuubo. Wabula go amaloboozi agaali gasekera waggulu nagawulira. Nkwaniriza mu ssuula yaffe eya22 n'engeri emagombe. Mba ngenda nsinzittuka ne nninnya ku lubaawo oluseeteevu ng'emmeeza. Lwesega era okutemya n'okuzibula nga neesoloosezza ddeeyo wansi mu kibululu. Mba nkyebuuza gye ngudde ettaala ezaali waggulu mu ngalama ne zikoleera. Nalaba nga ndi munda mu kasenge akeekulungirivu nga munda w'ennyumba ey'ekiteeteeyi era nga kasenge kekkovu okusiirira. Akaggi mwe nayita kaali wakati mu ngalama era n'akapeesa ka munnange nga kaddugalidde ku kisenge ng'ekifuba kimu n'ekitundu okuva wansi. Akasenge konna kaali keereere okuggyako ebyo. Nali nkyakeetegereza, amazzi ne gatandika okuvulula n'okufukula nga gava mu butuli obw'amatalagga obwali bwebunguludde entabiro y'ekisenge n'entobo era nze bwe nali sserabye okusooka. Amazzi gajja gatumbiira mpola okutuusa engattolo ezaabuliramu gaago mu ntegetege gali mu kiwato gantuuse mu kifuba. Nalowooza nti ddala eno y'engeri gye battangamu bannaffe. Amazzi gaba gantuuse mu bibegabega, obutaala obumyufu ne butandika okugenda nga buzikira kinnakamu nga busikira obumyufu. Namanya nga bakaweke ne baali bandabula ng'okufa bwe kwali kunsemberedde. Nabakuba ekifaananyi nga bali eyo waggulu banywa, baseka, balowooza ku ngeri gye mpapamu. Nali obwedda ndi mugumu naye kati emmeeme yatandika okunceekeera. Waali wateekwa okubaawo ekigootaanye mu pulaani yaffe kubanga amazzi gaali geeyongedde kulinnya era nga gantuuse kumpi mu bulago so nga gandibadde gaasibiddwa dda. Ebirowoozo biba binneeserejja bityo ettaala zonna ne zizikira lumu era ne mmanya ng'okufa kuntuukiridde kubanga kati amazzi gaali gantuuse mu bulago. Akaleevu nkakikinazza kagamaamidde ate geeyongera kusituka. Nali akapeesa sikyakalaba yadde okujjukira obulungi we kaali ate nga ntya okuseerera n'engwa nga ngezaako okukawammanta. Ddala ebintu byaliko we byali bigozoobaanye nga tewakyaliwo emponera. Naye nga nali ngenda kufa bubi ekituyu. Eno si enfa gye nandyagadde anti kino kyali kiyirikiti. Nalowooza ku be ngenda okuleka nzenna ne njeba. Maama, taata, ab'eŋŋanda, ab'emikwano nga yiiya, Teewo, ebintu byange. Weewaawo abanzise kyali kisoboka okubakwata nabo ne battibwa era n'erinnya lyange ne lyogerwako olwa bye nnali nkoze. Naye ng'ebyo nze bingasa akyafudde. Amperereza omulungi, nzikiriza tufundikirira awo olwaleero we tujja okusimbuliza twongere okumanya biki ebyaddirira. Akume atakumira mpeera.